bannabyabufuzi naddala abo abeeyita ba senior balekeraawo okukakkanya bannaabwe olw'ebyokulya. Okitegedde? By the way, ffe ne mu busiraamu tekikkirizibwa muntu kukakkanya muki? Kukakkanya muntu mulala. Balekeraawo okukakkanya bannaabwe. Ku mulembe guno lwe mulabye nti nno paalamenti egendamu abantu ab'ekibogwe. Ssemujju Nganda teyaliwo nga Katolo bw'amayingira paalamenti. Yaliwo. Yakomentinga ki? Nsaalwa. Jukira. Kakati abasajja bajja tandika okulowoleza abantu nti bayaaye. Era gafiri. Because ono si yasoose okuyingira paalamenti nga muyimbi. Okitegeera? Ate omuyimbi abeera n'awamaanyi nnyo than comedian. Okitegeera? Osobola okompeyaringa Katolo bwamu mu kompeyaringa ne Walukaga. Okisobola ekyo? Banjawulo. Osobola okomentinga Katolo bwamu ku Walukaga. Kakati bw'obanga Katolo bwamu yamala mu paalamenti emyaka 5 ng'ate atulwa naawe gwe Ssemujju. Senior, lawyer, amanyi okusiba ettaayi, omulungi ennyo, omugezi. Okitegedde? N'otakomentinga, kati okomentinga ki? Nsaalwa. Ensonga ezimu bwe zibayitangako musirikiranga ddala. Okitegeera? Ekizibu ekiri wano nti omuntu asirika aba alabanga agenda okulwala. Nti bw'osirika n'otakomentinga ku nsonga ogenda kukola ki? Kulwala. Ogenda kulwala. Okusirika kintu kikulu nnyo. Ffe mu Busiraamu bakitukubiriza nnyo. Bw'oba tolina bintu birungi by'ogenda kwogera. Afadhali kola ki? Sirika. Afadhali sirika. Kati paalamenti ebaddemu abantu banambalujega ebbanga lyonna. Okitegedde nga temukomentinga. Secondly, omuyimbi ne lawyer, gw'osuubira ku muyimbi ne lawyer ani asinga obugezi? Mu Abafirika balina ekintu kye babateekamu nti omuntu gy'akoma okusoma ebitabo ennyo gy'akoma okuba omugezi. Never. Nze kankuwa ekyokulabirako. Bannabbi ba Katonda bonna mu nsi okuva ku Adamu alayhi salaam mpaka ku nabbi Isa gwe muyita Yesu Kristo. Ku bannabbi ba Katonda bonna tekuli yagendako mu ssomero n'ogwo? Tekuli n'omu yagendako mu ssomero. Yalinnyako mu ssomero. Honorable Ssemujju ayagala kungamba nti yabasinganga amagezi olw'okuba ye yasoma. Kani okompea Ssemujju gye yakulira kuba ewaabwe mmanyiwo. Eyo mukyalo eyo manyiwo bulungi ne mukadde wa Allah musaasire. Okitegedde? Kakati okulira mu kibuga n'okulira mu kyalo si ekikufuula omugezi. Wabula by'okoze. Kati omuntu nga Walukaga, omuntu akeera ku makya n'akwata ekkalaamu n'olupapula n'ayiya oluyimba lwa ssaawa nnamba ng'ayimba ku bintu ebiribaawo oba ebiriwo oba ebyaliwo, egweyita omusiru. Okitegeera? Kumanyira abantu. Kati bano balina ekibavuga. Nsaba Allah abawa obusobozi bakigguse. Bonna bano ba senior politician balina ekibavuga. Ate wallahi we kiri mu nnafusi zaabwe. Bakimanyi. Balaba nga buli lunaku olukya bongera okubajjawo. Nsabwe batta. Nabo tebali bulungi ba Ssemujju abo. Bali mu bweraliikirivu bw'otalabanga. Okitegeera? Kubanga bagamba nti omulimu gw'omubaka wa paalamenti kugenda kugira paalamenti kunyonyola mu Lungereza okubaga amateeka. Ebyo tebikyakola. Let me tell you, paalamenti n'oluzungu professionalism ekola mu nsi eteredde. Okitegedde? Ng'amateeka gakola nga buli kitongole kiri mu kkubo lyakyo. Kituufu. Okitegeera? Nga bw'osanga paalamenti eri mu kkubo lyayo. Naye no Honorable Ssemujju eno paalamenti gyatunyumiza ey'ebitege gye bagenda ne bakuba kiboko nga bakuba obwana obuto. Yaba mafiya. Eyo yeetaaga abayivu. Bwe bali babakuba mu abayivu mwakola ki? Mbadde mu abayivu mu bamenya emigongo. Kati okitegeera? Okimanyi nti amateeka professionalism ekola mu paalamenti oba ekola mu nsi nga ebitongole byonna biramu. Nga paalamenti namu, judiciary namu, cabinet namu. Okitegeera? Ebitongole byonna bino ebireeta service delivery nga biramu. Okitegeera? Awo professionalism ekola ejja. Naye wano ng'abantu beetaaga ensi eri mu mbeera ya kukyuka. Kuba yo Uganda eri mu mbeera ya kukyusa buyinza. Kituufu. Okitegeera? Obujja mu mikono gya President Museveni kubuteeka mu mikono gy'omuntu gw'anaabakoze eki? Gw'anaabakkiriza. Kati ensi ng'eri mu mbeera eyo professionalism tekola.